okwongera okuzula ebitone kimu ku bintu ebisuubira okusimbibwako essira omwaka guno mu kaweefube w'okulakulanya omuzannyo gwa chess mu ggwanga. Bw'abadde ayogera eri WBS oluvannyuma lw'okumaliza oluzannyo mu mpaka za Kawuma Chess Open eziggiddwako akawuwo leero ku Hotel Africana, pulezidenti w'ekibiina ekidukannya chess mu ggwanga Vianney Luggya ategeezezza nga Uganda bw'ekyetaaga okufuna abazannyi abali ku ddala ly'ensi lyonna. Tournamenti eno egenda kubayamba okusobola okulaba nti bafunamu mu ngeri y'okusengekebwa obubonero bwabwe. Olw'okuba tournament eno eri federated, kitegeeza nti buli muzannyi bw'akola obulungi mu tournament eno kimuyamba mu kweyongerako waggulu mu maddaala mu nsengeka y'ensi yonna. Luggya annyonnyodde nti empaka ng'eza Kawuma Chess Open tezikoma kufuna muwanguzi wa mwaka wabula n'okuyamba abazannyi okulinnya mu maddaala ag'enjawulo. 2015 tumwetegekedde bulungi nnyo era nga mu April omwaka guno okuva nga 17 okutuuka nga 26 Uganda egenda kutegeka empaka eziyitibwa Zone 4.2 Africa Chess Championship nga zijja kubeera wano e Kampala omulundi ogusookedde ddala mu history ya Uganda. Ky'enteekateeka z'omwaka 2015 Luggya ategeezezza nga bagenda okweyambisa empaka eziri ku kalenda y'eggwanga okwongera okufuna abazannyi abamannya abasobola okuvuganya ku nsengeka y'ensi yonna. Ku lw'ebitone ebisuubira okukulaakulanyizibwa mu masomero, akulira entegeka eno Vianney Luggya ategeeza nga bwe basuubira okusaasaanya omuzannyo guno mu ggwanga lyonna. Eno eyamba abaana abato ababadde batannafuna rating gubanga mutendera fide gweteekawo okulaba nti obeera recognized mu saakoozi z'omuzannyo guno. Empaka ezokuyindira ennaku essatu zaakufundikirwa ku Sunday ku Hotel Africana ng'omuwanguzi mu basajja n'abakazi wakuwangula kavubo akakadde kamu. Frank Serugo, WSTV Kampala.